Eggye lya Democratic Republic of Congo livuddeyo ne lirangirira nga bwe litagenda kuzikiza ligenda kulwana paka ku nkomerero gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Lwaki bavuddeyo ne badikirayinga ne boogera obubaka obwo okukanga abayeekera? Lwaki olowooza lwaki bakyogedde? Ngenda kuba nga mbikuwa gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Omujaasi watuukira okwogerera mu mbeera eyo kitegeeza nti embeera si nnungi wadde n'akamu n'akeddagala gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ngenda kuba nga mbikuwa naye ng'oli ku Yogi Update TV sinzira okuba ng'otuwuliriza gwe naagala otweyongako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe ng'oyagala otwegattako kikooneko tuwerabirako na mukadde gwe mukwano gwange. Nyanirizaako mikwano gyange abali emitala w'amayanja abali Qatar, Dubai, Qatar, US, America, Saudi Arabia, abali mu Canada munamuna mbalamusizaako nnyo muna bali mu diaspora mwe bali kwekumira ku mayingo gano aga Yogi Update TV. Mwe bali mmwe abalayikinze abashayinze nammwe abakomentinze mubaze mu comment section ne mukomentinga mbeebaza nnyo ebyensuso nammwe abasubscribinze. Tukimanyi bulungi nti amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo gabadde gapondoose ennaku zino nga amaanyi abayeekera ba M23 ge booleseza galeetedde amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo okwekweka nga tegalabikako na yadde wadde n'akamu n'akeddagala nga ne mawulire togawulirako. Naye olunaku olw'eggulo gavuddeyo ne galangirira ne gagamba nti nno gagenda kulwana paka ku nkomerero. Lwaki bayogeddeyo batyo? Akabinja k'abayeekera ka M23 nga kayita mu ssaabayeekera baako Bisimilwa yavuddeyo n'alangirira n'agamba nti nno nga wagenda okusalako ekibu mu Northern Kivu agenda kuba nga nakyo akisalako akiwambe ng'awa ensonga zino wammanga ng'agamba nti foreign forces zisusse okubanga ziyingira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo naddala mu Northern Kivu okubeera nga batintumya abantu baayo saako okubarepinga saako okulootinga ebintu n'okubatta. Ne bagamba obaako oyo okulaba omusaayi oguyiika mu bitundu ebyo era kye bagenda okukola kwe kuwamba ekyo ekitundu okusobola okulaba nga bakizza mu ddembe. Era terwabandadde olunaku olw'eggulo akabinja k'abayeekera ka M23 kasazeeko Kivu saako ne Buvuma ne bakola strong attack ku ggye erya Democratic Republic of Congo era territory eyo ne bagitwala. Kino ekikola we kyakoleddwa bo ab'eggwanga gavumenti ya Democratic Republic of Congo kino yakisize ekifaananyi ng'eraga nti nno bano tebakyali bayeekera wabula bano bateralisiti. Bo baali gadinze oba baatuumye abajaasi bano amagye abayeekera bano aba M23 nga bateralisiti. Newankubadde ekitongole kya United Nations kyo kyavuddeyo ne kigamba bano just bayeekera ate bo abayeekera bavuddeyo ne bagamba nti ffe mutuyite byonna bye mwagala otuyita naye ffe tuli ba freedom fighter ffe n'olutalo luli ethnic n'olutalo luli political tulwanirira ddembe lyaffe era juzi bavayo ne bagamba nti nno bo okuweerera okuteeka emmundu wansi nkye twandiise ceasefire nga gavumenti ya Mwami Kisekedi naye mwennyininyini bamaze okuva mu ntebe oba si ekyo bagende batuule bakkaanye ku ki kibeetaaga ku demands zaabwe. Bamugambye amakubo tugatuguddewo of which Kisekedi ekintu kye yagaanye wadde n'omulundi n'omutono. Kakati nno olutalo luno olwabaddewo n'ataaka gye baakoze ennaku eziyise yalese ebintu bingi nga byonoonese. Bagamba yabadde strongo nnyo era yalese obulamu bw'abantu bungi nga buli ku ttaka era bannansi b'eggwanga eryo abawangalira mu bitundu ebyo bennyamidde era beeraliikirivu ku ki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe. Abayeekera bagamba bo nabo tebagenda kuzikiza ate ke baleese foreign forces nabo tebagenda kubanga bazikiza. Kati kyenyinza okugamba nti abayeekera bano aba M23 ekintu kyokka kye babulako ze nnyonyi ezibongera mu bbanga okusobola okulaba nga basalako obwengula bw'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Naye wansi wonna bawambyewo buli moroka ennwanyi ezeetagisa okulwanya zitanka buli kimu bakiyina. Oyinza okugamba ly'eggye ekkulu erya Democratic Republic of Congo. Tetumanyi abafujjirira byakulwanyisa bino
newankubadde ebitongole n'amawanga ageebunaayira n'ekitongole ekya United Nations kiva nga kigamba nti eggwanga erya Rwanda Paul Kagame lye ligenda mu maaso n'okuba nga lisapootinga abawagizi bano abayeekera bano aba M23 of which ye Paul Kagame kyagaana n'agamba nti temunsibako matugambuzi kundiisango era abayeekera abo olutalo olwatandikira mu Uganda terutandikirangako mu Rwanda ye waati we yavaayo n'abagamba era embeera wenjogerera newankubadde ye ate President wa Democratic Republic of Congo Tshisekedi saako n'abakulembeze abalala omusango baguteeka ku Paul Kagame nti yasibye obuyeekera ne conflicts zino mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo saako ne Kinshasa nayo y'emu ku bye basibako nti yandibanga esapootinga abayeekera bano aba M23. Jjukira olutalo luno lwatandikira kuva dda mu 2013 olutalo luno luzze lunyinyiitira nga bagenda basalako ebitundu ebyo ebirimu mineral centers zonna zibagenda nga basalako. Kaakati basazeeko Northern Kivu newankubadde amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo galabiddwako nga gadeployingibwa balese reinforcement kitegeeza nti ejje erigenda okuba nga lyongera ku lino eribaddewo amaanyi okuba nga bafuna support okuba nga beekubisaamu mu nnamba baliye mu Buvuma lisobole okuba nga litaakirizaako ku lutalo lisobole okuba nga bongera ku maanyi ku lutalo olugenda mu maaso onyiikidde mu kibuga eyo mu Bukavu saako ne mu Goma gw'omukwano gwange ali eyampuliriza. Luno olutalo si lwakuggwa kati kubanga abawagizi bawaga n'eggwanga n'ejje erya Democratic Republic of Congo nayo liwaga ligaa terigenda kuzikiza paka ng'abayeekera tubalinnye ku nfeete n'abayeekera bagamba tetugenda zikiza paka Tshisekedi walekulira entebe. Kikyolowooza ku lutalo luno kutegeeza nti nno osobola okujja mu comment section n'otutangaza okusinziira gwe ku kyolaba. Gulooza luno olutalo lunaakomekereza kati oba lujja kufundikira nga n'amawanga nga Uganda, Rwanda nabo bagatwaliddemu? Jangu mu comment section. Tegeeza mubadde bawuliza balungi era mubadde ku Yugi Updates TV mwebale kwekumira ku mayengo gano. Temuvaako mwenna abali mu mitalo w'amayanja mbalamusizaako nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV.